Kibinyo ddala ate ebikongo okuva mu gavumenti y'Emmengo ne awakati bigenze enkumba mu ntawuni kanso ya Katabi okuziika Engineer Daniel Ssebugwawo ng'ono yeba wa Minister Joyce Juliet Nabbosa Ssebugwawo abantu bamutendereza olw'omukulu gwalese. Abakungu bazo okuva mu gavumenti y'Emmengo ne yawakati beeteye mu kuziika Engineer Daniel Ssebugwawo ngo ne ba Joyce Juliet Nabbosa Ssebugwawo minisita omubeezi wa tekinologiya n'okulungamya eggwanga. Omugenzi aziikiddwa ku byeja by'omutaka Ssebugwawo enkumba Kasenyi mu Katabi Town Council mu municipality y'Entebbe. Gavumenti ekiikiriddwa Dr. Canon Ruth Nankabirwa Sentamu nga minisita abalala abaddewo ye Dr. Chris Baryomunsi owa tekinologiya n'amagezi ag'ekikugu, minisita w'ebyettaka Judith Nawule Nabakooba, Beatrice Anywar omubeezi w'obutonde bw'ensi n'abalala. Abalala beeteye mu kuziika kuno ye Katikkiro yawummula Engineer Jebi Walusimbi, Omumbejja Katalina Ssangalyambogo, Mulongo wa Swabirigwa, Ssaabalabizi Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu n'abakungu abalala nga basoosewo okusinza okulembeddwa omulabizi wa West Buganda Henry Katumba Tamale. Omulabizi Tamale asaasidde minisita Ssebugwawo olw'okuviibwako mukwano gwe nga ne gavumenti y'Emmengo agisaasidde olw'okufiirwa omuntu ow'ekitiibwa bw'atu n'amutendereza mu ngeri ez'enjawulo. Mutunuulire mulokoke mwe enkolero zonna so si ezimu kubanga nze Katonda so tewali mulala. Ssaabalabizi Kazimba atendereza omugenzi okuba nti abadde amanyi okukola okusalawo bw'atu n'akuutira abantu okumuyigirako. Nongera muno yikokola choice entuufu era akola choice entuufu yagoba choice ono. Abaana n'abazzukulu nabo boogedde ku mugenzi. Twegamba famire obulamu bwetwolera ku famire era ndowooza kyava yayagala nnyo jjajja maama. Twebaza ebintu byonna byonna byakoze abadde era bebagambye nti abadde famire maanyi ng'awaka ayagala nnyo awaka. Minisita Ssebugwawo yeebazizza abazze okubaziikirako ng'ategeeza nti buli kimu kyakoleddwa okujjanjaba mukwano gw'ono naye Omukama n'asalawo bw'atyo. Kyetukola tusoosa Katonda waffe bwirala tulalagena bijja bwibaawo ebizibu byonna tubikwasa Mukama era Mukama yamanyi engeri gyabikwatamu. Oweekitiibwa Twakawaasi omumyuka asooka owa Katikkiro era nga yakiikiridde Katikkiro asaasidde Obuganda gavumenti ssaako ne minisita Ssebugwawo olw'okufiirwa omuntu omulungi abadde ayagaliza Obuganda ng'awaayo buli kadde eri Obwakabaka. Maama Nabbosa wamu ne Engineer ali mu KSM tubeebaza nnyo olw'ettoffaali eddene emutadde ku Bwakabaka. Minisita Baryomunsi yeebazizza Katonda olw'obulamu bwa Engineer Ssebugwawo nga mwogeddeko ng'akutte ku bantu ab'enjawulo era n'amwebaza okukuuma ekitiibwa ky'obufumbo okumala emyaka 59 gy'abumazeemu ne minisita Joyce Nabbosa Ssebugwawo. And I can summarize that Engineer Dan has successfully accomplished his earthly assignment. Minisita Mary Mugasa wa gavumenti ez'ebitundu akwasiza minisita Ssebugwawo amabugo ga nsimbi obukadde 2 ezivudde mu baminisita banne era n'obukadde obusomi 100 bwanjoddwa minisita Chris Baryomunsi. Minisita Nankabirwa akiikiridde gavumenti ayogedde ku minisita Ssebugwawo ng'omukyalo w'ekyokulabirako ku mitendera gyonna. Ate Katonda aweereza Ssaabasajja bw'atu n'asaba abakyala ne bannabyabufuzi abali ku ludda olwabula gavumenti okumuyigirako. Kati ate ffe ng'abakulembeze abakyala obadde kyakulabirako nnyo nga tokimanyi oba oliawo ng'okimanyi. Asomye obubaka bwa pulezidenti obw'okusaasira olw'okufiirwa omuntu omulungi ate omukozi. I commiserate with Honorable Joyce Ssebugwawo and her children for losing a family pillar. Oluvannyuma yanjudde amabugo ga nsimbi obukadde 5 okuva Pulezidenti Museveni ssaako ne minisita Jendi Kata Museveni. Oluvannyuma omugenzi agalamiziddwa mu nnyumba ye y'olubeerera enkumba. Godfrey Sempijja yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.
Moyo gw'omugenzi omukama agumuze mirembe. Ateko aketalo mu kibuga Kampala kamaanyi ng'ebula olunaku lumu okutuuka ku mazaalibwa ga Yesu Kristo. Entambula ekalubye ng'abasaabaze bakonkomadde. Ng'ebula olunaku lumu okutuuka ku mazaalibwa ga Yesu Kristo embeera mu kibuga efuuse yakanayo cyane olw'omulimu gw'abantu ogweyongera. Wetwogerera akalippagano k'ebiduuka kali ku luguudo nga tekasasula n'abatambuza ebigere era bangi balabiddwako nga beenyigiriza. Akalippagano kabadde ku nguudo okuli Namirembe Road Nabugabo Ben Kyondugala n'endala embeera waliza abasuubuzi n'abatembeeyi okuyiwa emmali yaabo ku nguudo. Mu bano mwe mulina abasuubuzi abatonda ebintu bya Ssekukkulu mbadde enkofiira ebibuli wabula ng'abamu ku basuubuzi basazeewo okwesa emizindalo okusikiriza bakasitoma. Bogere ku Ssekukkulu bategeereza nti wadde ng'omuwendo gw'abantu mungi wabula abaguzi batono. Abaguzi beesaze batono naye twebaza Katonda nti abatono abo abazze abatuwadde era bagula oba oliawo ekisaanidde. Kulisimansi eziwedde babadde bagula kuviira ddala mu gwa 11 nga gugwako naye leero baguze ennaku zisembayo. Abantu bagulanganga ebintu kaŋŋambe nga babiguzisa kalyanja naye okuva covid bwe yajja okugula kw'ebintu kwakendeeramu. Nekirabika nga tuzzeeyo abantu abamu gamba nti Krisimansi kintu kya bulijjo. Abakulembeze b'abasuubuzi okuli Godfrey Katongo ne Nelson Mayambala baliko okuwabula kwe bakoze mu sizoni eno. Bw'oba okutta ebintu n'obinteeka mu maaso onaagula talina wajja kuyita era n'omugoteko gw'olaba omungi nti ekibuga kyonna kyafuuse katale wabweru amaduuka gasigadde nga makalu. Tukubira omulanga ekitongole kya URA abasuubuzi abalina emaali ku musolo tubasaba mugibawe bw'atunda asobole okuleeta balansi. Abajja okugula ebintu gyamuye waali olina okukeerako naye nga emiwendo gisigadde nga bwe giri tegyeyongedde era nsaba ne basuubuzi bannanga bayinza okukozesa omukisa ogwo okwongeza ebintu temubyongeza kubenga era bemuguza era betuguza bulijjo. Tugenzeko ne mu paaka ez'olukalo okuli takisi ne bbaasi nga naye byentambula abasaabaze bali mu kwetala okweyunira emmotoka. Badereva takisi bategeeza nti emiwendo ku batambuliza abantu gyeyongeddemu wakati w'omutwalo n'emitwalo ebiri. Ebisale kati wano tubadde tutwala omutwalo gumu 2,000 kati tubaggyeko emitwalo 2. Lwaki tubaggyeko 2? Kiwaliriza eddereeva ono okusobola okufuna ngeri gy'akomawo wano n'abantu kubanga eno ate bo kati muwendo ate mwenjuka ate eri ddala. Wadde omuwendo gw'abantu mungi beekokudde enguudo embi mwe bayita zibagambye nti zibakosezza. Tuli mu biseera bya nkuba kati enguudo ezisinga obungi zafunye obuzibu mu nguudo eyo. Loole zigwa makubo kati emiti bye tuyita by the way jaamu muyitirivu. Okuva emukono n'ovuga mukono tukawolo n'osanga amabira nga mafu baatukoze bubi nnyo okukola amabira mu biseera bya Krisimansi. Bwegutebe kulina omupaaka za bbaasi okulisenyi bbaasi Tamino ne Mayiba nga naye abasaabaze balabiddwako mu bonje. Abaddukanya paaka zino okuli Nelson Sekande ne Saturday Muhwezi bagamba ne mu kiseera kino bongeddemu ebisale wakati w'omutwalo n'emitwalo 2 ne bawaana ensonga. Byeyongeddemuko akantu katono lwa nsonga nti bbaasi bw'eva wano essaawa zino n'egenda teza bantu nyo ezimu zongeddemu gumu kitundu abalala bataddemu mutwalo. Kuba kati wogerageranya engendo nti ababadde bagenda eggulu badde bali mu 3 kwenda n'essaawa zino batwalirawo 5 kitu gumu batwalirawo 6,000. Yo omupaaka za bbaasi za Link abadde kanyigo olw'omundu gw'abasaabaze mungi okusinga emmotoka era bangi bakonkomadde mu kusoberwa. Tugumiikiriza paaka tulabe kinaddako sinafuna. Ebisale byeyongedde nnyo 40,700. Bei ya waggulu nnyo ate nga tetulina na gundi tetulina na ntambula. Kyawusa both ssentebe ekitundu ategeeza nga bikola buli kisoboka okulaba nga abantu batambula. Kati leero n'enkyaffe tumanyi congestion nnyo eri munda wano naye ntambula tukontrolinga bulungi. Bw'atyo akulirako essiyo w'ekiseera Frank Lusenya kanayogedde ku mbeera eri mu kibuga ategeeza nga abatemi babalira oluguudo lw'omu street ne Namirembe mu kiseera kino eky'eggandaalo batundiremu ebintu byabwe. Mu kaseera kano aka Christmas paka nga 5 January oluguudo lwa Namirembe n'olwa Lwomu street awatayita motoka okutandika ku ssaawa 11 ez'olweggulo okutuuka ssaawa 12 ez'okumakya tukiriza abantu babeeko abatembeeyi batundire omwo.
kyokka abasabye batalinyirira busobe n'ebimuli okwonoona ekifaananyi ky'ekibuga. Ffe waliwo ka space ke muyinza okukozesa mukakozese mu buvunaanyizibwa mu ngeri ennungi kubanga tetwagala mutwononere gardens ate nga mukimanyi tuzeetaaga. Yeekokkodde n'obuli bw'enguzi olumu kitongole kya KCA ng'atongoza akakiiko akagenda okugirwanyisa. Ne tuteekawo desk ya CID wano mu KCC investigating zino complaints zonna. Ataddewo ne nabayisemo abantu gye balina okubako. Disande Mutyaba ne Shamshan Dalye bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Mwebale bannaffe ate bo bannamukisa basoba mu 100 bewangulidde ebirabo ebyenjawulo okuva mu Bukedde famire mu nteekateeka za Gabula Ssekukkulu. Batendereza Bukedde olw'omutima omugabi ne bagamba nti Ssekukkulu yaabwe ewedde. Bannamukisa basoba mu 100 bewangulidde ettu lya Ssekukkulu mu nteekateeka ya Bukedde famire eyagabula Ssekukkulu Sadida era bakwasiriza mu kitebe kyaffe mu indasitule area mu bano mbadde bannamukisa bana bawangudde pikipiki okubadde ebbiri zirikanya tukutuku kosa n'ekika kya senke ezawo abadola moto zimundeeba ekisibulizo bakimwaddeeza omusingi sebo tutunudde eno olunabagala bataana biwangulidde ebiro bibiri okusula mu mutirira gavana mukono ano bagenda kulamuzi b'ekibuga kijinja nga tribu agaba kitonzi wa hoteri eno banyonyola tugamba naffe katubaddize mu kubaddiza ne twegatta ne Bukedde ne tugamba nedda mu bawanguza bagenda okuwangula mu kalulu kano naffe gavana hoteri ne tugamba nedda abawanguzi tugenda kubabeererawo nga namwe omutukoze eki omutubeereddewo alabwangudde bitete ku mbadde enkoza yuga kiki amatooke sukali omuceere sode n'ebirabo ebirala benje abamu kubangudde bitogedeko ne basimye Bukedde famire olw'omutima gwayo mugabe ne bagamba nti Ssekukkulu yaabwe ewedde. Neebaza Bukedde buli mwaka nze empangula engabula nfunye hampanduza mugiranga bwenjikutte mulimu ebirungo byonna ebigenda mu byokulya nfunye enkoko nfunye ettooke kati nze Christmas eyange Bukedde yakinkoledde dda. Nabadde njo nga bankubira essimu ne bangamba mpangudde era wundabira wano ndi musanyufu bamwe abaana kugedde essimu yakasimu awo nenkakasa nti Bukedde byokola si bya bulimba. Abawangudde pikipiki ekika kya Zongshen ne Senke basimye Bukedde olw'omukisa gwe bawadde ne bawangula nga maindesiya owembandilake nja kufuna hampa naye leero mpangudde tukutuku mpangudde piki nempangula n'ettooke nebigenderako naye Bukedde ye musomye kuva 1200 twali naku lesikulanga Bukedde. Abavugizi okubaddigiri bati Buyondo okuva mu ddira moto zimunde bawadde pikipiki naye James Kiwalabe kitonzi wa Yuga Kyeke basibye Bukedde olw'amaanyi gerina mu bantu nga kyabaviirako okusalawo okutwegattako kubanga ze tukutuku ezisinga okwetika ate enkozi yenna gwali eyo ng'oyagala okweyongerako naddala omuvubuka kati ennaku zino ensangi zino boda boda ojja kwekanga nga tetukyayingiza kangi naye bw'oyingira wano mu tukutuku ezaffe eza Zongshen ojja kuba oyingiza ky'amaanyi. Tubeebaza okubeera nga mutuwagidde omwaka guno eno tutambudde emyaka 32 nga mu guno omwaka tutunuulira okukuguka mu bintu byonna bye tukola tugenze mu nkola eri etuukiridde omutindo gwonna ogw'ensi naye oba otunuulidde tulina products empya mu katale. Omumwero wa Bukedde Michael Mukasasibwa azaliza abawanguze gye muli twebaza abawuliza ba Bukedde Fama twebaza abalabi ba Bukedde TV kuba mwenna mwe mutuwagidde ofuuka kino kye tuli ninaffe ne tugamba tunaakola tutya tuteeka okuddiza ku bantu baffe yenkola yaffe gye tuze tukola okumala emyaka egisoba mu 10 tugenda kusigala tugenda nayo mu maaso. David Tamale yakusakidde eggulu ku Bukedde TV. Wow, tubayozayoza abawanguzi baffe tugenda kumulamu katono tukyadda nagataliiko nfuufu tovaawo. Ababbi ebisolo okubisala ku Ssekukkulu abatuuze babatayiza babasiza miggo. Tukabanange twego okukola. Kulika yomu kumulamu okwo bwe tweyongerayo nagataliiko nfuufu amalala batuuze b'e Nabukalu mu disitulikiti y'e Bugiri batayiza abavubuka babiri abasangiddwa ng'abaaza embuzi 10 ze babbye okuva mu maka ag'enjawulo. Abavubuka babiri abagambibwa okubeera ababbi b'embuzi batiddwa mu bukambwe ku kyalo Bulaalo mu ggombolola y'e Nabukalu mu disitulikiti y'e Bugiri oluvannyuma lw'okubasanga nga babaaga embuzi zino ezigambibwa nti zibadde nzibe ku byalo eby'enjawulo. Abatuuze n'abakulembeze bavumiridde obubi bw'ebisolo bweyongedde mu kitundu naddala mu biseera bino ebya Ssekukkulu nga bakyesigamiza ku bavubuka
bamulya nnimire. Ndikusaba abavubuka banange twege okukola twemuze okwokwenda okwiba kuba bafiirire mubulumino olw'obutenda okukola olowooza ati abalasi nabeibaye butyawo tubabere balasi mwana. Basangiddwa n'ennyama y'embuzi 10 nga badde bamaze okugibaaga. Tube tulitambula tulijja mu mirimo gyaife ku meroni bayagana abeibi babakubye batemyetemye. Abatidde wakati mu kkubo ne babaleka mu kitaba ky'omusaayi nga ne pikipiki babadde batambulira ennamba z'e Kenya tebagitaliza. Kansala w'omuluka gw'e Nabukalo Sen Kizito ategeeza nga abagenzi bwe bategeddeko omuvubuka omu ategerekese nga ebbenja ow'okukyalo Butyabule mu ggombolola eyo. N'okwongera okuba abatuuze bange nti banange amateeka twongera okuba nga tugagema bulungi obutagatwalira mu ngalo. Ate ssente w'ekyalo kino nga Edward Alepo ayogedde engeri abatuuze ku byalo eby'enjawulo gye bataayiza abavubuka bano nga bukya ne bakuba egyabaguta. Abantu bazingiza mu kitundu kyange era abavubuka ago nga babayita. Ndagira n'abantu bange bona singa nga mugemanga abantu abo at least tugema abantu abo tusibe tutwale ku police basobola okubala ni group ate kubanga bayise perate bano naye tututegeere abasigairewo n'abaliga. Isonkuba omulanga eri bavubuka banange tukozesa akasira kano tuteeketeeka ate woba tofunye otajja kwiba. Poliisi etuuse mu kifo ekyo ne yeekebejja emirambo n'oluvannyuma negitwalibwa mu ggwanika e Bugiri. Paul Kalikwani RDC w'e Bugiri yennyamidde olw'obubbi bw'ebisolo okweyongera mu kitundu ng'ate abalunzi abasinga ebisolo ebyo babigula mu nsimbi eza parish development model ezava mu gavumenti. Every parish mulimu emiliyoni 200 abantu bagula enkoko, abantu bagula embuzi, abantu bagula embidi okwidumbira omulamwa gwa parish development model. Aye mpegana eri abantu abali kulowooza nti baida akozesa this festive season ojo oibe embuzi ey'omuntu ojo oibe embidi ey'omuntu. Asinzidde wano n'ategeeza nga bamaze okunyweza ebyokwerinda nga beteekera okujaguza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo ku Lwokusatu. Era twafunyeyo aba UPDF abajja okwegayita ku poliisi okugezaako okusekiwalinga abantu mu nnaku zino. Ivan Wakibi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate ye omusumba wa Mutunde Christian Fellowship Tom Mugerwa atendereza eddembe eryaleetebwa gavumenti ya NRM mu ggwanga. Abyogeredde mu kusaba okumalako omwaka okwateekeddwa ofiisi ya ssentebe NRM ekyambogo. Okusaba okumalako omwaka okuteekeddwa ku ofiisi ya ssentebe NRM ekyambogo ekulirwa ajja n'emyalo okukulembeddwamu omusumba Mutunde Christian Fellowship Tom Mugerwa. Werabiddwako minisita omeze ebibulamu Hajjat Anifa Kawuya abaka palamenti saako ne Sseeka Mukolo Hajji Obedi Kamulegeya. Pasita Mugerwa mu kubuulira gavumenti ebikola ebyeko naddala temulifumbekedde mu ggwanga. Saddaaka bya kusamira all the things witchcraft, sacrificing children, ebyobutemu n'obubbi, killing each other, stealing from each other. Tugende maaso ga Mukama Katonda. Yegattwako bannaddiini abalikuba muzikiriza ez'enjawulo ne basaba essala abeere obutebenkevu mu ggwanga. Wa Isaaka leka ekintu ekyo kiveewo eggwanga lyaffe lisobole okukulaakulana. Beautiful nation Uganda. We thank you, Lord Almighty, for the NRM government. Yeshe Kamulegeya ayambalidde bannaddiini abalekerera omulimu gw'okuweereza Katonda ne badda mu kuvumirira gavumenti y'NRM. Bwe tubanga tukyamwagala ne bwe twogera kati tumuwagire ng'okumuwagira tumuwa abantu abalungi bakolagana nabo. Sheikh Kamulegeya asumidde Hajjat Namyalo edduwa Allah mutasi ku balabe kona okuseera President Museveni Allah muwangaaze. Ate Hajjat Namyalo ategeezezza nga bategeeza okusaba kuno kuba omwaka tegubadde muwangu olw'abantu obutabaagaliza. Naye kati mu creatingawo storm where there is no storm ne mwagala mu creatingawo ki. Namyalo, I came for a mission and at least half of my mission I've accomplished. Kati sagala munzio kumulamu. Ategeeza nti bazira bakuba ekikono nga baagala balemese enkola y'emirimu. Namyalo era akukulumidde bannabyabufuzi abasekirita pulogulaamu za gavumenti naddala ez'ebyenkulaakulana. Buli opportunity ejja nga bagikubamu ekitu bagiteekeramu ekintu kigifailinga. They are enjoying this peace because of President Museveni and the current officers. Omukolo bakomekereza na kusala keeke. Mwongere President Museveni yawadde abavubuka b'e Namutumba obukadde 15 beekulaakulanye. Ensimbi zino President yazisuubiza abavubuka b'eno mu 2017.
azisombako omukyalo Namutumba Mariam Nayigaga abavuka nga kulemeddwamu ssentebe wa disitulikiti Kyande Julius boogedde okusomesa okuba kyalina okuba ng'olugaba emiliyoni 50 magombola 20 aye nga buli gomba lirese ekitayika wansi wa gurupu 10 kubanga bavubuka babitirivu mu disitulikiti eno basente ntono emiliyoni 10 okwedigabizaamu buli gombola lifune kubana kibati kyangu atamyuka Ladisi Namutumba Musana Richard asyavuka okulemeza empisa omuvubuka tindimu omusoose ni President Museveni yali muvubuka Nayigaga mbaka wa President alabudde abavubuka ku kabi akali mu kuwasa abakazi abangi n'okusala ennyo byagamba nti biremesezza abavubuka okukulaakulana ensonga yini gyakoze sacrifice okwefiiriza kwifa abali wano fena ezirategomba kukwana buli gwayagaine ng'alinda but sacrifice baafuna ekigendererwa lwabakwasiza ettu okuva ewa President wakati 15 ez'okuteekebwa mu ssako Maria Nantumbwe ne Lubega Ivan bakusakidde eggulu eno Lwabukadde TV. Bo abayimbi banansangwa abasaze okuwagira munnaabwe Catherine Kusasirwa mu kivulu ekiraga gyenvuddewe kyategese kigenda kubaawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja ku Sheraton Hotel mu Kampala. Omuyimbi Catherine Kusasirwa mu kubaludde emisawo eky'okuyimba ategese ekivulu n'asaba abantu bonna okujja okumuwagira. Ono yamu ku bayimbi abali mu Eagles Production yasasika era bangi ne bakwata agaabwe. Ekivulu kino akituumye The Roots of Catherine Kusasira nga kyakubaawo mu January w'omwaka ogujja ng'ennaku z'omwezi 10 ku Sheraton Hotel mu Kampala. Bangi ku bayimbi bannansango abasazeewo okumubeererawo nga kino bakikkaatiriza mu lukuŋŋaana olw'abannamawulire lwatuuzizza okwongera okukkaatiriza enteekateeka ez'ekivulu kino nga bwe zigenda okubeera. Ebisobodde okugaa nti akola Catherine n'omukulu Seruga tulina okubeerawo ku lwammwe. Nsaba ku lunaku ng'ennaku z'omwezi 10 abantu nabo bamulaga omutima omulungi. Tagenda basuubiza kubalaga kirala kyonna. Amanyi kintu kitya kuyimba. Yayimba bulungi era obuyimba bwe mbuwuliriza n'ebigambo mbimanyi mu bujjuvu. Kati ku lunaku luli olwa 10 nja kubayimbirayo akayimba ka Kusasira. Bawa Kusasira nga Fred Seruga annyonnyodde olugendo lwe ne mukyala we nga waliwo ne lwali bagenda okuba mu kibiina. Tetwagobwa kubanga olwo ne twali tumaze okutegeera nti bagenda kutugoba. Mukulu Mayinja mwali muteeseteese otugoba kati kwekkola oluyimba olwo ne twakola lwe bayita Sweet One. Seruga ayogedde ku Kusasira ng'omukyala atazikiza ekimuyambye ennyo okututumuka. Alina consistency. Yemisa Kisemakula omu ku baali bakulira Eagles Production agamba nti alabirawo Kusasira nti asobola okuyimba batunamusindike wa Seruga eyali omukugu mu maloboozi. Waliwo omuyimbi gwensindika olabo baana asobola okukola ki? Mukyala Kusasira n'agenda ewa mwami Seruga alabo basobola okuyimba nakati akyalawo basobola okuyimba. Ategeeza nti abakubira nnyo ebiraka mu Eagles Production ng'omu ku bo taliiwo okuyimba mbivulu. Nze Mayinja ne Lutaaya bufa oba kuliko atasobodde kujja osooka kubuuza olini waali nti Kusasira waali nti Sitesha waali nti amagye gajjudde. Kusasira yeebazizza omwami we Seruga olw'okumufuula kyali. Byabeerangawo bingi nnyo naye ye mwami asinga okuŋŋumya ate akimanyi nti mukazi we mukyala w'amaanyi bw'asalawo okukola ekintu akikola. Asuubiza okuyimba ennyimba ze zonna okuli Sweet Wange, Junior, Sonyiwa Bano n'endala nnyingi era nti abawagizi be basuubira ekisinga ku olwo. Ogenda kuddayo ng'okakasizza kuba bwenkwata microphone nnyimba buli kyoyagala nkikuwa. Abe Musinguzi amanyiddwa nga Abitex annyonnyodde ensonga emutegeseza ekivulu kino n'asuubiza abadigize okulaba abayimbi ab'amaanyi nga bakooka. Enjagala nnyo artist alina discipline. Tegesa okati yakase Kusasira ebyobufuzi bibadde bibeerawo ne bitutagazatagaza naye tamanyiira awogera kintu kye
kyatawagira takivumirira. Ekivulu kibagiddwa Bukedde TV ng'okuyingira kwa mitwalo 10 ate emmeeza ya miliyoni 2.5 ne miliyoni 5. Ignatius Kamya yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Wandeke wano naswala wasulawo nakaba. Timu y'eggwanga ey'omupiira ey'abali wansi w'emyaka 17 enkyetunkana ya Somalia okwesoga empaka za Afrika. Webale kubeera naffe mu malala waliwo abazadde abali mu maziga oluvannyuma lw'abaana baabwe okubbibwa. Omu bamubbye Kanyenya ate omulala Munyonyo. Masa Patricia myaka 5 yabbidde ku bazadde be Wampamba zone Kanyenya kitala ku lunaku lw'omukaaga bwe yali agenzedde ku dduuka okugula ebintu okusiira ku Nasanga Betting agina omwana omukazi yabba omwana we yalimba banne bye yali nabo temama we yali amutomye. Yali agenze ku dduuka ne banne omukyala najja n'amuwamba n'amugamba mama wa akuntumye. Mwana wange namugoberera paka nalalwa lero Nasanga tulaza akatambi akakatula kamera za supermarket yali okumpi n'omukazi we yajja omwana n'ategeeza nti banoonyeza omwana abuze ekyamazeeko emirembe awaka naye teyamulaba yenna. Andabiddeko omukyalo oyo oba omwana wange saba onyambe kuba ndi mu bulumi ndi mu maziga ag'ekitalo seebaka ndowooza mwana wange. Akajagalalo ako mu kamera omwo ne ndaba nti omwana wange yatwalibwa omukazi yali ambadde ng'omulalulalu. Yero mama sanga yitayo omwana eyabbiddwa temunako ayogedde ku yafunye amawulire ng'okubibwa kw'omwana we. Twali lunaku lwa 6 ssaawa nga 9 kitundu essimu n'enkubirwa nga ndi ku mulimu ne baŋŋamba omwana we bamubbye. Masa najanidde poliisi okumuyamba okuzuula omwana we ate mukwano gwe olw'ensonga nti emirimu gimuweddeko. Anyambye n'andabira ku mwana wange yenna ng'ate mukwano gwange Patricia bambi munyambe. Abapoliisi saba banoonyereze ku oyo omukyala eyatwala omwana wange. Abazadde abala mu kitundu betwogeddeko nabo kubadde Haji Mwanje Dirisa Bireke balajanidde ab'obuyinza babayamba okuzuula omwana kuba bali ku bunkenke. Omwana okubulako olunaku lumu n'otuuka ku lwokubiri owulira bubi nnyo naye tusaba ne poliisi katambi ke yalabyeko tusaba ekoleki teekemu amaanyi. Tusaba buyambi bonna gye muli nga tusobola otutuusaako omwana yenna gy'ali n'abapoliisi mukwatire wamu musobola otutuusaako omwana waffe. Twagala kukubiriza abantu mulanga abantu mwenna mubeere bagenderevu nnyo. Oba omanyi abantu oli bize nnyo funa omuntu omukulu abeere n'abaana abo. N'abatuuze b'Essalamu Munyonyi bali ku muyigo gw'omwana Prosper Janali Kaweese ow'emyaka 2 yabbiddwa nga 19 omwezi gw'oluvannyuma abakikoze batandika okukanda bazadde b'essente akadde kamu mu emitwalo 8. Ate n'ateekawo obukwakkulizo obungi obutiisa we mujja n'omuntu nga muleeta ssente omwana temugenda mulabako mujja kulaba bifi. Bamma omwana Natiza Peace olusimbi alambuludde engeri omwana gye yatwalibwamu. Abadde ali waka ng'azannya waliwo kumpi akasasiro katini wabaddewo embuzi. Embuzi eyo omwana gye yamututa attention n'agenda ku mbuzi. Kati we yagenze ku mbuzi kigambibwa okuba nti awo ku mbuzi we bamukwatidde. Mukwatuzi baliddwa nga bayise ebizindaalo ku kyalo okunoonya omwana. Kyampiira Israel nga alina abakyala we kyategeezezza nti abaana bano bulijjo bazannyira wamu n'abenkate bali mu kutya nekyandiba nga wabaddewo ku baane. Omuntu okutuuka okukubira essimu n'akugamba nti leeta miliyoni 1.8 omwana w'omukuwe bannaye bekikwatako turi mbulumi. Patrick Serimu defense wekyala agamba nti bikolebwa kuwamba abaana benje. Bw'oba ogenda okufuna layini bakuggyako biodata wo kale awo wenviirayo n'ensaba kampuni z'amasimu mutuyambeko mututaase kubana abantu nga ekikula kino eno. James Magala ne David Sikemi bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Lubulwa Lorian salongo n'ekiro kyaffe ky'emizannyo agataliiko ofuufu wano ku Bukedde TV1. Tutandikiddeko mu mpaka za Africa ez'okusunsulamu ez'abazannyi abali wansi w'emyaka 17 nga za mu region ya Sekafa bwe buvanjuba n'amasekati ga Africa olunaku olw'enkya ye semi-finals mu kisaawe kya Am Stadium Nakibwa nga Tanzania ne South Sudan bakutuuka ku 7 ate oluvannyuma
Uganda yakutungana Somalia ku ssaawa 10. Timu ebbiri eziyitawo okwesoga final zijja kuba ziyiseewo obutoleevu okukiikirira region ya Sekafa mu mpaka za Africa za under 17. Semifinals z'empaka z'abali basemba ku 17 za Africa ez'okusunsulamu za nsha mu kiseera kya Stadium Nakivubo nga Uganda yeetaaga kuwangula okwesoga empaka ez'akamalirizo ezigenda okubeera mu Morocco. Uganda engera omupiira gw'enkya nga Somalia ye ttiimu eyabandula mu mpaka zino mu mwaka 2022 ezaali mu Ethiopia nga Amega mu penalty 87 olwalidde ekiro ekyenda okuggwako nga buli ludda lulina ggoolo emu. Omupiira gutuwa chance endala buli ssaawa so gutuwadde chance okulaba nti tujja mu mupiira guno ate oba olyawo tusobole okujjamu obubonero bwe twetaaga okujjamu. Ate ndowooza tujja kubufuna wadde opponent si mwangu. Tetwetaaga goolo esooka kasita tugifuna ndowooza ejja kubeetuwa egi mu game okulaba nti tusobola okusiringa omupiira gwonna. Ttiimu etendekeddwa olusembeyo mu kisaawe Lugogo ng'abazannyi bonna balase nga bali mu mbeera nnungi. Okuwangula kw'enkya Uganda ejja kuba ng'eyiseewo okukiikirira region ya Sekafa mu mpaka za Africa ez'akamalirizo. Every time I score, I feel like I need another one. Because if you are a striker, you need to find the back of the net always. If you get the chance, you need to take it. Semi-finals zonna ziri mu kiseera kya Ham Stadium Nakivubo nga wakusookawo Tanzania ng'ettuka ne South Sudan ku ssaawa 7 ate Uganda yakusembayo ne Somalia ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Ate nga tugezeko omuzannyo gw'emmotoka z'empaka ne dige empaka za Spring Championship eziggalawo omwaka guno wetwogerera sigaddeko ennaku 2 zokka zibeewo ebusiko nakola wetuwayizaamuko ne Ronald Sebuguzi alubirira okulaba nga amalako omwaka n'engule. Oluvannyuma Ronald Sebuguzi okulemererwa akatono okwetikingula eggwanga ya National Championship omwezi oguwedde kukyagala kumalako omwaka n'engula empaka za kafubutuko ya Spring Championship. Empaka za kafubutuko eza Spring Championship zaakubaawo ku Lwokunawo ne Busiika era nga z'empaka ezigalawo omwaka guno ogwa 2024. Era neetegese ngisiba kuba tulina okuwabika ne Lwakataaka nga bwe yansabye. Wadde Lwakataaka yamwepikidde wabula Sebuguzi agamba mwetegefu ku Mega yenna gwe banaabamuwadde. Abavuzi bonna baba mu competition. Bwe mala Lwakataaka nga nkwata njagala omulala n'omulala nga mukwata. Sebuguzi okusitukira mu ngula y'empaka zino yeetaaga kuwangula ate asabire Godfrey Kiyemba aleme okumalira mu bifo ebisatu ebisooka. Amangi gakyalimu nnyo era abaala balala ehoima nali nsindikira ddala era nja kusindika nkimanyi teri ajja kundya. Avuzi emmotoka z'empaka basooka mu 40 wamu n'abaddigiza empaka nabo basooka mu 40 bagenda okutuuka e Busiika Lwokunawo no empaka ezigalawo omwaka guno 2024. Asaino yennyini njagala tugendeko e Lugazi tulabe empaka ezategekeddwa Nalya SS Lugazi campus nga zabadde zaba bodaboda. Timu zibadde 16. Empaka z'omupiira ogw'ebigere za Nalya SS Lugazi campus football tournament for Lugazi boda stages zeetabiddwamu. Stage z'abavuzi ba boda 15 mu Lugazi Town Council nga zamaze wiiki nnamba nga ziyinda ku kisaawe ekya Nalya SS Lugazi. Nga final tennabaawo abasomesa ba Nalya SS baameza abakadde b'e Lugazi ku ggoolo 3 ku bwereere mu gwajja abalabye ekifu ku maaso. Ku final Derevino stage yameze Lugazi Taxi Park ku ggoolo 5-2 ng'aba Lugazi Taxi Park stage baafunye kimeeme w'embuzi emitwalo 3 emidaali ne reflector jackets ng'ate bo ba champion aba Derevino stage baasitukidde mu sseddume w'ente emijoozi emidaali wamu n'ekikopo. Ekikopo kino kijja kubeerawo buli mwaka. Omwaka ogujja ku faino kujja kubeerako omugwa okusika omugwa. Era njagala aba prison bajje wano tubasike omugwa tubawangule. Abapoliisi nabo bajje n'abeekyalo abatali ba boda bajje tujja kwafunira emizannyo gye bajja okubeerako okwetabako. Twateekawo ekintu kino kubeebaza era n'okwebaza community yaffe e Lugazi ne Buyukwe. Bane mwebale kuvuga baana baffe bulungi. Sookera ddala okwebaza essomero lyaffe erya Nalya olw'omukwano ogulwaddewo
okubanga fe ababoda mutuleta okubanga tusamba omupiira okuba nti fe abavuga abaana awamu n'abazadde okubaleetanga ekyamazima tubadde tulanga training ennungi etwetedde okutuuka ku buwanguzi bwa leero era yensonga lwaki tutudde nte tubeebazoebirabo ttiimu endala 13 nazo zaafunye reflector jackets n'amafuta mu pikipiki. Ngamaliriza ag'ekiro ky'olunaku olwaleero ebweru w'eggwanga agamu ku malira agaliyo mu nkambi ya Manchester City ne Arsenal bali mu kutya olw'ensonga Bukayo Saka kigambibwa okuba agenda kumala kumpi emyezi 2 nga tazanya omupiira olw'obuvune bwe yafunye nga batunkana kilabu ya Crystal Palace ku weekend era nga Bukayo Saka ku mipiira 24 gy'abadde yakazanya season eno oba gye yakazanya atebyeko goolo 9 n'akola ne goal assists 13 kitegeeza agenda kuba bamusubwa nnyo. Arsenal baddamu kuba mu nsika ennaku zomwe zigenda kubeera 27 Lwokutaano nga batunkana kilabu ya Ipswich Town. Gagali Manchester United si malungi nakatono olw'ensonga akiziriddwa nti n'ekisaawe kya Old Trafford kikyafu kino genda maaso n'okuba nga kirongoosebwa nnyo era nga bwe twogerera Manchester United bakola butaweera okulaba nga batereeza ebifo eby'enjawulo bazudde nga emmese empitirivu nnyo ku Old Trafford. Gemabulire agenda maaso okuba gatambula mu Bungereza. Akumata kumira mpeera musole bulungi mweraba. Webale Lorian naffe tetugenda kusukawo wano okuleka okwagaliza ekiro ekirungi wonna obadde osinzira okutula basigala ku Bukedde TV tukwagaliza ekiro ekirungi nzikuteesa Junior Musi ne Mmebo mulungi. Bye bye.